abalemeddwa ogezaako okukkiriza kyembaga mugenda kwegattako oyo mbagyemu emyoyo gyammwe oba siki mukkirize mugezeeko okyusibwa wabula okussira ku kyebalaba kye yali akoze baali tebakyalina kyakkola okujja kukkirira wansi ku mavivi gaabwe ne bamusaba mukama waffe bwe kiba kyetaagisa kola kyoyagala mulimu ow'emputtu ye Mufurian Richard B. Riddick. This is your one chance. Guno gwe mukisa go gumu gwokka. Lord Marshall's offer. Wandibadde okkiriza offer ya Lord Marshall n'ovunnama. Nze sina musajja gwe nvunnamira boy. Wano bewunye yali ayogedde n'asooka ajja kereme. He's not a man. Oyo gwolaba si muntu. Only half dead who has seen the... Oye half dead yeke yakalaba anniversary. Nze byo tebindya. Nze kyenjaga kikimu njagala oyo yefula kyekaggala oyo akutte entuululu oyo. The peace you will have. Then woba gwe yagala ogenda mufunayo oyo. Kegenda gwe baagala okwenganga tebamumanyi bo balowooza be bano abajjeko abantu ababulijjo be bazze bafungana. Ono ayitibwa Richard B. Riddick, the convict. Yamugyamu ekyamba emabega nakoka mutsala namuyisaawo. Bano basojja be bawaanawaana ng'omwali ku ttaka. Mumuyimiriza oyo tagenda. Beewuunya akikoze atya kyaba akyusa abaso gye bali. Unaasembera n'ekyambe. One of my best. Gwe ssebo s'omu ku basinga abantu. Bw'oba bw'ogambye nti yasinga sigenda kuwakanya. What do you think of this blade? Ki ky'olowooza ku kyambe kino? Yakikwata asooka akiwujja. Lwadira abutunuulira. I think it's a half gram heavy. Nze ndowooza eno waggulu kizitowamu kalisi grams etonotono. You keep what you kill. Omanyi ffe ng'abanikuloma nga tulina enzikiriza egamba nti osigaze ekyo ky'obosse oba ofuuse kabaka waakyo. Linda Familiar to me. simanyi nkwefaananyiriza oba neefaananyiriza. On some distant... Twali tulina gye twali tusiikanyeeko bifeeyo ebyenjawulo. Think I'd remember. Ndowooza nyinza obutajjukira singa twali tusiikanye. Two. Obutuufu nange siyinza obutajjukira singa twali tusiikanyeeko. Aussie Deads. Mumutwale mbakwasi Deads.